Kadaama essaawa zino akuumibwa ku embassy. Naye alina ebintu ebimu ebibadde bimusumbuwa era ayongedde okuwa aba embassy obujulizi obulala. Jjukira ku embassy gye yasuze. Agamba yali alongoosa ennyumba n'asanga obukebe obwefaananyiriza obwa siriimu wansi w'ekitanda. Agenda okubuggyayo okubukebera, obukebe obwo nga buliko ekigambo kya HIV era nabwo yabukuba ekifaananyi. Ekifaananyi kye yabukuba akiraze aba embassy. Agamba tamanyi oba abasajja baneena abaamukwata, jjukira baba yamukozesa n'abaana, tamanyi oba abantu baneeno bamusiiga siriimu, naye kiteeberezebwa okuba nga abantu bano Abawalabu balwadde. Agamba tamanyi oba omwana we naye mulamu, kubanga omwana we yamwezaalisa. Wano nno waasabye okuba nti ate aba embassy bongera okumuyamba. Jjukira abantu bano baasabiddwa okuba nti baliyira Kadaama, okuli kampani n'Omuwalabu alina okuliyira Kadaama, buli omu alina okuwa Kadaama akadde kamu kamu. Embassy eyisa Abawalabu bano n'abaana b'ewaka bunnambiro, era wenjogera essaawa zino bakuumibwa, bateereddwako security ku poliisi. Bwe baba nga baasiga Kadaama ono siriimu, ebintu byandikyuka. Byandikyuka naye twongere okuba nti ate tumusabira. Njagala nsooke nkutuuseko vidiyo eno ogyewulireko, naye nkusaba gwe wenna agoberera story ya Kadaama ono weebale era mwongere okumuteeka mu ssaala zo. Naye vidiyo gimpireka like etambule tuke ku buli muntu. Ekyamazima agaleero go nange gankubye wala. Mwannyinaffe baamututte ku embassy era gye yasuze. Wabula bakeera ku makya embassy ekubira poliisi eyite abantu bano bonna abaku ofiisi ne bano ab'omu maka omuwala gy'abadde akolera. Embassy poliisi bw'emala okukuba ab'ewaka omukyala ajja n'omwami ng'abaana babalekayo. Poliisi eduumira nti buli abaana bonna baveeyo, bonna tubaagala kubanga mu keesi mwebali. Looya agamba nti tetuyinza kubaako kye tukola ng'abantu bonna bano tetubalina, era kyandibadde na kyabuvunaanyizibwa nnyo bonna ne bawoza nga bava munda, kubanga be bamu ku basuspect be tulina basobola okuva mu nsi, basobola okuva muno ne bagenda mu nsi endala nga tetumanyi. So tubajjeko ebiboogerako tubeere nabyo, poliisi ebeere nabyo, oba tubateeke munda. Bigenza okuvaayo bwe bityo, mwannyinaffe oluwulidde story bw'etyo n'agamba nti munansonyiwa naye nina n'ebyama ebirala. Simanyi bulamu bwange buyimiridde butya, kubanga ekyamazima bwe nalinga nnongoosa nasanganga obukebe mu sideboard, ne obumu ne mbusanga nga wansi w'ebitanda, obulala nabanga nnongoosa oluusi ne mbugwako bugwi. Sasooka kitwala nga nsonga, naye lumu mba nkwata bwe nti akakebe baali tebakanywezezza, empeke ne zivaamu ne ziyiika. Nazikuba ebifaananyi ngenda okusoma bwe nti nga ndabako HIV bwe nnakoma otegeera. Omwana muganda waffe agamba nti tamanyi oba mulamu oba mulwadde kubanga n'omwana yamwezaalisa. Tamanyi oba n'omwana we mulwadde oba n'omwana oba bonna balamu. Wabula kyennyamizza nnyo era ne looya walaayi ayongedde okuggwaamu amaanyi. Bw'atyo poliisi n'eteekawo security ey'amaanyi, abadde abasirikale 2 ne bongera abalala abasirikale 2 ne bawera abasirikale 4. Wenjogerera famire yonna n'aba office bakuumirwa ku poliisi obudde buno. Mwannyinaffe ali ku embassy.
jjukira nti babasalidde ssente ze balina okuwa. Omwana agamba singa asangibwa nga mulwadde talina ngeri gy'agenda kwebeezaawo ng'ali yekka, kitegeeza alina okusigala muno n'asobola okujjanjabwa. Ye n'agamba nti ewaka services ntono ate n'amalwaliro agagaba eddagala baagaggala. Kitegeeza alina kusigala mu nsi eyo mwali asobole okulaba nga afuna obujjanjabi. Naye kino kituwa ekyokuyiga. Mwannyinaffe ono omusango gwe bwe gunajja mu public bonna ne nga guli open, gugenda kuwa bannyinaffe ekyokuyiga kyamaanyi nnyo, kubanga gulimu okugezesebwa kungi. Ate mwannyinaffe ateekeddwa okuba nga akyalina ebyama ebirala by'asirikidde. Wano nno we mbagambira baganda bange, gwe wenna ali eyo ng'omanyi nti oyita mu mbeera bw'eti, okyunyuzibwa, okubibwa, bw'olabanga akambuwadde mu likodi, kwata essimu obenga agira WhatsApp oba osikulano ku screen recording olikodinge. Bw'oba okubira aba ofiisi likodinga, nti kijja kuyambako okuleeta obujulizi n'ennaku z'omwezi ddi lwakubira aba ofiisi ne bagaana okuyamba. Singa oba ofunye obuzibu omanya ki kyozzaako. Mwannyinaffe embeera gy'alimu ekyamazima, naye waali agamba si ka ssente obulamu bwe businga. Gwe wenna ali eyo muganda wange ng'owulira obulamu bwo okyabwagala, bw'obeeranga mu maka ng'olaba embeera erimu ekyamazima ekunyigirizza, bw'oba tosobola kwetambulira kwenyweza na kutereeza waka wooli, nja kusaba vaawo. Abamu balina omuze, abantu abo balogo, balina amajiini. Okitegeera, asobola okwambaza ejjiini n'akuta n'ofuluma nga gwatambula nalyo. Mwannyinaffe ensonga zino zikyalanda, naye simanyi ngeri ki mwana ono gyakubamu bifaanani, simanyi ngeri ki gyandikoodingiramu, kuba ndaga waali alina security ey'amaanyi. Mwannyinaffe ye waali ali mu mikono mituufu, naye nze mugambye kimu, tadda Uganda, asitule famire ye bagireete wano. Mukitegeera, famire ye bwe bagyeta waali kiba kimuyambako nnyo n'okusobola okulaba nga abaako kyakola. Era ne mugamba nti singa kiba kizibu ekityo, bakuwe empapula eziraga nti ofuuse munnansi, nga gavumenti yaawo ekulinako obuvunaanyizibwa, kubanga obazaddemu. Ekirungi ekiriwo nti yazaala mu bannansi. Nejjuka tebannagenda ku DNA, tebannakugenda ku musaayi, ebyo bagambye bya Lwakutaano. Ku Lwokutaano ne bagenda ku DNA bagende ku musaayi. Kuba mwakafaananyi watya results ne zikomawo nga mwannyinaffe mulwadde, nga n'omwana mulwadde. Bannaye tubeere beegendereza nnyo. Bwe kibaawo omulundi ogusooka, kola nga mwannyinaffe kyakoze. Bwe kiddawo ogwokubiri, kola era nga kyakoze, ate omanyanga nti kibaddewo. Omuntu oyo n'agirya munda. Nkwegayiridde totoloka tovaawo, kuba ojja toloka otoloke n'olubuto oyagala okulugjamu ofiireyo. Twagala obulamu bwaffe. Kano kalango. Mumwe na mwenna abali eyo,
nga byokola tebitambula onoonya mirimu oyagala kusibira ku mulimu oyina bbaawo yakwekyangirako oyagala kumuzza oyagala kwezuula getolina mukisa oyina bizinesi oyagala kuginyweza naawe nkukowoola jja ku namba y'essimu 0779922541 naawe alina ebirooto by'oloota nga tobitegeera nja kusaba naawe jangu naawe ayagala okumanya ebyobuwangwa n'ennono oba ayagala okwebuuza ku byobuwangwa n'ennono naawe nja kusaba jangu ku namba y'essimu 0779922541 ebisingako awo nja kubamba wa updates naye temwerabira nti gwe wena wena alina ebizibu ebyenjawulo bakama bo bayomba balwawo kusasula tebakusasulira mu budde bakuba bakucunya omwami we yagenda oyagala muzza tufuna buyambi tokola ki nja kusaba naawe jangu oyambibwe buli omu muyamba era buli omu aleeta ensonga ye era ngikwasaganya okuleka ekyokutta ekyo sitta mbagala nnyo nze Kadamas Prince.